Sabbiiti gye tukomekkereza munnakibiina kya ANT Paul Mwiru yasaze eddiiro okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga tukyabalina mmwe nga bwe muliwo nga mukyalinaffe tubeera b'amaanyi naye bwe tuba tetukyabalina awo tuba tulimba. Paul Mwiru yaliko omubaka wa Jinja East mu Paalamenti oluvannyuma lw'okulonda mu kalulu ak'okuddibwamu akaali ak'embiranye ne munna NRM Nathan Igeme Nabeeta era ng'ensonga zaggweera mu kkooti. Indicating that Mr. Mwiru Paul was elected as a member of parliament representing Jinja East in the Jinja district. Mwiru Paul, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful, true allied of Uganda, and that I will preserve, protect. Ekiseera ekyo Paul Mwiru yali munnakibiina kya FDC. Oluvannyuma lw'ebbanga Paul Mwiru yayabulira ekibiina kya FDC ne yeegatta ku munnamagye General Mugisha Muntu mu kibiina kye ekya Alliance for National Transformation era yavuganya mu kalulu ka 2021. Ono ajjukirwa nnyo mu kiseera ekisinde kya People Power bwe kyakyakira ennyo era nga y'omu ku baali abakunzi baakyo mu bitundu eby'obusoga. We twogerera ono yasaze eddiiro ne yeegatta ku kibiina ekya NUP era nga yayaniriziddwa omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu eyawuumizza ekibuga Jinja. Mu mboozi ey'akafubo n'omukulu ono Paul Mwiru atubulidde nga bwe yazze n'amaanyi era n'alabula ab'ebyokwerinda. So n'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti poliisi n'ebitongole ebyokwerinda nja bisaba bitambuzenga ebyobufuzi mu ngeri efaanana bwe tukuba twadde we tuli ng'abakulembeze ne tubagamba nti amasimu gaffe gaagano bamufunayo ensonga yonna gye mulaba nga yeetaagisa oba temugisiimye mutukubire tujogereko nammwe nga atwala ebyokwerinda. Ebyokukyukakyuka okuva mu bibiina ebitali bimu bannansi ab'enjawulo bakitapuse mu ngeri za njawulo wabula Mwiru banaabaanukudde. Ng'ekyobuntu omuntu oyo ambuusabuusa ate nze gwe mba mbuusabuusa olw'ensonga nti nkyali mu ku front line kwebyobufuzi byonna bye mbaddemu bibadde byakubeera ku front line obijjukira Arua elections zonna mbadde nzibeeramu nti ndi mulwanyi Namige nti ndi ku front line okulwana kwongera kwa tujjawo nakyemalira tutwale obuyinza kati oli yali badde ambuusabuusa nga nvudde mu byobufuzi ebyokulwanya omuntu wa bulijjo ngenda mu byobufuzi ebyange okufunamu ng'omuntu omu naye ebeera ndowooza ya muntu bw'aba agirina nange mba mubuusabuusa engeri gy'ategeeramu. Kyo ekibiina ekya ANT mwe yavudde olunaku olw'eggulo kyafulumizza ekiwandiiko ku nsonga eno nga kiraga ng'ensonga bwe baazitegeeredde mu mawulire wabula ne bamwagaliza ebirungi gy'ayolekedde. Wajje n'omuntu ng'omuntu nali memba wa kibiina ekya ANT era sikyali memba wa kibiina kya ANT ndi wa kibiina kya NUP. Bw'oba byomboza mboza ebya NUP kuba siri memba wa ANT. ANT erina omwogezi waayo era asobola okugyogerera. Mwiru banaabaanukudde n'ategeeza ng'ekibiina bwe kibadde ekyebafu bwe kituuka ku nsonga z'ebyobufuzi. Bannabyabufuzi abamu bategeezezza nti okujja kw'ono mu kibiina ekya NUP yandiba ng'ayagala kwesimbawo mu kitundu ekyo wabula ono agamba nti si bwe guli. Kijja kusalikawo n'okumanyika ebbanga lye tulina erisukka omwaka gumu n'ekitundu ngenda kukola nti emirimu gy'ekibiina gino abagimpeereddwa. Nze sataana kukonvinsinga muntu yenna nti ndi bwe nti because si kyendiko nina omukululo byonna gye mbadde ne benkozeeko nabo bamanye enkola yange. So kitegeeza nti engeri n'abakolamu emirimu gy'ekibiina bannakibiina kwe banaasinziira okugamba nti ono afaanana bw'ati oba takola ki oba tafaanana bw'ati. Paul Mwiru agamba nti bannabyabufuzi abakyuka ne bava ku ludda oluvuganya gavumenti ne bagenda mu kibiina ekiri mu buyinza baagala byanfuna. Naye tulina kuba muto kikwebuuza lwaki batendewaliddwa ne bagenda buzibu ki obuliwo okuba naliko mu paalamenti embeera paalamenti ngimanyi ogigateko n'abalonzi nti basobola okukupeeka ssente bateka mu mbeera ng'oli alabira ddala nga embeera tesoboka constituency eyokya eno mu byobufuzi talina byafuzi byakola mu paalamenti because bw'omala okugyosera n'ozisipenda mu mwaka gumu otakyasobola kudda mu paalamenti. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.